Yavuddeyo ye munnakibiina ki National Unity Platform akikwatidde ebendera mu kalulu ak'okuddamu mu kitundu kya Kawempe ey'obukiikakkono Elias Dreambers Nalukola avuddeyo n'asuubiza okukola ku bizibu ebiruma bannakawempe wamu n'okulwanirira enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda. Bino we bijjidde nga bannakibiina ki National Unity Platform era ababaka ba Parliament babuziddwawo nga kuno kuliko Derrick Nyeko owa Makindye East n'owa Kyendondo East Muwada Nkunyingi nga ne gye buli eno bano tebannamanyika wa gye bali. Basebo ne banyabo akalulu kano akajja akanga 13 March mukatwale nga akampanchimpanchi akaleeta obuleesa appetite omukolo ogwaddala zino rehearsals 226 bwe tugenda okuseeseetulira General Museveni addeko wali ku mabbali erwakitula President owaddala wuuno agende maddala katuule mulonde NUP buli okulonda lwe kujja bw'olonda NUP oba olonze amazzi amayonjo bw'olonda NUP oba olonze amasomero agalimu abasomesa n'ennoni bw'olonda NUP oba olonze eddagala mu malwaliro n'abasawo bw'olonda NUP oba olonze emirembe gyo. Muwanga Kivumbi ono nga ye mumyuka wa President w'ekibiina ki National Unity Platform Buganda asabye bannakawempe okulwanirira obuwagizi bwabwe baleme kutiisibwatiisibwa. Betwavaayo ne tugenda Arua nayo ne tutwala Kasiyano wa Dreamuki mu Parliament. Abeerukungi gye basobola kikola, abeebusoga ne bakikola, abaaluwa ne bakikola, fe abeekawempe wano ne batutiisatiisa n'obumundu bwabwe. Mmwe musobola okuba nga abaaluwa kye bakola temukisobola. Ye omubaka wa Mukono Municipality Betty Namboze Bakireke asabye bannakawempe okujja mu bungi balonde ate era bakuuma akalulu kaabwe. Ye President w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine annyonnyodde kwe basinziira okulonda Nalukola era n'ategeeza nga bwe bamuyinamu essuubi eddene.